bwe babaleese bwe batandise okutema ente zaffe. Abatuuze bano ababeera ku byalo bibiri okuli Kaalusina ne Kalyamawolu bateebereza okuba nti bannannyini miti be baali emabega w'ekikolwa kino era nga bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga okuvaayo abayambe. Batukomyawo ku ttaka lyaffe naye raba kye bakola ente zaffe. CDF tukusaba ebisolo byaffe babimazeeko kati ekisigadde bagenda otutema. Teri kirala ekidda ku kino. Tubadde tusaba President district raba kyetukola. RDC talina kyakoze, DPC talina kyakoze, ne DSO talina kyakoze. Naye bajja kiro baleeta abapoliisi baabwe ne batwala abantu nga babasibira bwereere. Hirire saa 8 omuri 9 aho beija katuba turi aho twahuranye kiro omwitumbe bariyo ne basaba kutera twahura abantu ne batera ente neimuka kureba ogwo noho kutera ente hat consorant yahiru na tochi papa na kakuru n'abaserikali reaching an extent of cutting our cows. You see, this cow was cut at night. It was robbed, which means someone to attack your animal is attacking your life. This land was given to us back by the president, His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Therefore, we are crying for the CDF, Chief of Defence Forces, Muhoozi Kainerugaba. This is an issue that should be dealt with security. We are crying for IGP. Naye kuva lutwakomawo tuzze tuyita mu bulumi obutagambika Mr. President. Ng'obulumi bwonna babutuleetera Mr. RDC, Mr. DSO ne DPC. Tebatukkiriza kufuna mirembe gye tuli. Era batuteekako fayiro 5 mu 5 ezitunoonya baagala kutukwata. Era ffe abakulembera abantu abo abadda mu forest batunoonya batuteekako fayiro. Wenjogerera batuli bubi. Era essaawa yonna ojawulira nti tuli mu kkomera. Lwaki? Lwakuba tuyamba abantu okusigala mu bifo byabwe. Mr. President mbadde nkusaba otuyamba abantu bano. Watusindikira amagye agaali gakulwa Brigadier General Fred Mwesigye Karakwende ne bagenda mu ddiiru ya ssente n'abagagga abaasimba emiti. Fe abawejjere ne batuvaako era batulwanyisa ne bagenda mu ddiiru y'okutusaanyaawo. Kuva ennaku z'omwezi 24 ogw'ekkumi 2025 okutuuka kati tetufunanga mirembe yadde. Enza kintu ennaku gyenina yeryemu. President tasobola kujja wano n'atukuuma mwe muyina otukuuma kati mwe tutaddeko amaaso. UPDF na mu poliisi naye bajja ne batusalira amabaati bimisana ne bagasala tuyita abatuuze ne bajja ne bagatema nga tulaba. Tema ente zitu batandikire kuziita hati kandi obusinge bugarukire bwabura. Abo kubonabona abantu abebembezi abari mu government bakubene batwata ha mukono nubo bariyo nibatwita. RDC ekikosi kyabe yebembeire na osi bakayijana batera amakagaitu ebishani ekireki zonte zibatemire. Ssentebe wa disitulikiti y'Egombo Mulonde George Abigaba naye alumirizanga bwe waliwo abamu ku bantu abeekobana n'abagagga abasimba emiti gya kalittunsi mu kibira Nsowe abaagala okusindikiriza abantu ababeera mu kibira kino. Nga okugamba oba President yalagira abantu beetuminkiriza munyonyola abantu badde njagala nnyo RDC kubanga ye muntu bwe aluddemu n'ensonga ziri ebitundu ensonga zino azimanyi nandyagadde aveeyo eriiso lya President anyonyola abantu nti ebyo bagamba babalimba. Ebyokutema ente z'abatuuze olugudde RPC Maria Nyamisango mu matu asitukiddemu okugenda okulaba bwe gubadde. Ekisinze okutuleeta wano okuwulira nti nno ente bazitema n'amayumba. Kati ningamba omukulu wa kitundu kino DPC tugende tulabe abatuuze oba oluusi n'abakoze ekintu bayinza kuba babamanyi tutandikira awo kati kyova olaba tuzze wano. Ensonga z'ettaka lino zizze ziwuuba abatuuze newankubadde ng'omukulembeze w'eggwanga yalagira bano badde ku ttaka lino bamale basange nga waliwo abagagga abasimbako emiti gya kalitunsi. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.